Leero abasipedaga Interflight badduukiridde abategesi b'emisinde gino ab'emutya n'obukadde 50 ng'omukolo gubaddemu akaga Sipedaga Interflight. Nakawa akulira kampuni ya Sipedaga Interflight mu Uganda Dino Shimizi yakwasiza kitunzi w'emutya avaalo kekyo kyeke. Abasipedaga Interflight bakuyambako mu kutambuza ebintu ebigenda okozesebwa mu misinde gino kololo. We know how important the logistics are in that. So what better way to support that by doing what we are good at Sipedaga Interflight and to do those logistics and distribution services. But you mean kutambuza kit tukozesa ne chips na abadusi bakozesa. So kujja wano kitwaga nti tuwaogera nabo nga bwe batuwaogera mara. Okuwandiisa misinde gino kuli ku maduuka g'emutya ag'enjawulo Elugogo ku Shoprite ne Forest Mall, Jinja Road awali B8 ne ku Victoria Mall Entebbe, wamu ne ku Stanbic Bank ku Liam Street. Okuwandiisa mu bifo eby'enjawulo kwa mitwalo 2.5 ng'ate bw'okozesa enkola y'emutya mobile money kwa mitwalo 2.3. Abaddusi bakuvuganya misinde gya kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 ne kilomita 42 ng'okuwandiisa kwonna okukomekerezebwa nga November 17 olw'emisinde gibeewo nga November 19 kololo. Ej'omwaka guno giwagiddwa Stanbic Bank, Huawei, Lwenzo Water ne Vision Group evunaanyizibwa ne ku Bukedde.